nebaza Mukama olwa Lady Grace ne bazadde baabamuzaala kuba ono music we Uganda wa mukisa just kuba ebitone bya Uganda bitandika butandisi kuweebwa kitiibwa. Maybe omukisa gwange gwalina Lady Grace. Abantu bangi bakola ennyimba ne zitamanyika. N'ekinkabya zijjukira nga nsanze Lady Grace nga mugamba tukola akayimba kano. Nangamba izo ebyo byantama byebimu nga mugamba oluyimba lujja kuba lulungi nserwagale. Nangamba byantama nenebaza Mukama nti twakola oluyimba ne Grace ne lufuuka ensonga. Naye ekisinga okunkabya nti Uganda yensi mwokubira oluyimba buli omu naalumanya. Abaana ba Lady Grace balina kubonaabona neyasanyusa eggwanga. Buli muntu yafunako oluyimba lwa Lady Grace mu ssimu ye. Nekyase Lady Grace nti wano tetulina copyright. Omuyimbi alina kuzungira mu mamotoka n'asula ng'azunga okufunayo akasente. Ensendala omuyimbi ayimba hiti emu nga bw'olaba layira n'aba nga teetaaga kuddamu kukola kintu kyonna. Naye Lady Grace ekinkabya amaana ga Lady Grace simanyi oba n'asoma nga mukazi wattu abadde mukozi ng'agenda ku mazzi n'atambulira mu lyato mu kufa okwereere. Naye mu nsi ky'omuntu gy'akuba hiti nga layira n'aba ng'akyalinnya amaato g'akayiŋŋini okulisikinga obulamu bwe. Tewali ngeri ndala Grace gy'abadde asobola kufuna kasente okuggyako ng'azungira mu mmotoka. Mu Uganda tuyimbira obusente butono nnyo. Olina kuyimba shows nnya okuba ng'ofunyeyo akasente akasobola okuweerera abaana. Lady Grace yabadde buli kimu eri famire ye. Simanyi we bagenda kubeerawo kuba nange siri bulungi. Tetuba kufuna musajja atukwatako ne Lady Grace gwe bayita Edmond n'atuteekamu ssente. Twali tuyimba bulungi nga naye ensi etulemye nga Grace yaggwamudde essuubi. Ayimbidde emitwalo 5 akooye. Mukama n'ayamba ne tufuna manager gwe bayita Edmond, simanyi oba waali taba kutaasa n'atuteekamu ssente. Ne wano Lady Grace teyandibakuŋŋaanyiza. Ebitone bingi nnyo bifiira eyo wano olw'okuba tetulina ateekamu kasente. Abaana bangi nnyo abayimbi tukubye hiti. Naye bwe tuva ku nsi abantu baffe ne babonaabona nga naye tulese waaka twayimba ne tu-inspiring ensi. Lady Grace nze ekisinga okunkabya famire ya Lady Grace manyi we bagenda kubeerawo kuba bambi mukazi wattu wuliriza abadde nga ku maato. Eryato lye batambulirako si mmeeri gano ge basaako kagundi ka yingini agembaawo anoonya kasente nga naye alina hiti mu ggwanga. Oluyimba lwakuba lugenda kuweza emyaka 10 naye nakati bw'olukuba lukyali lw'amaanyi okusinga ze baakakuba ezakayitako emyaka 2. Neebaza nnyo Wuma okuba nti kati Lady Grace tumusiibula mu kitiibwa musobodde okubeerawo. Finansaba amaanyi ago tulwane tufune copyright kuba tukyaswala nnyo. Sinti tetusevinga ne tufuna obusente butono. Ate obulamu bwe tubeeramu buli expensive. Music okumanyika saagala babalimbe weetaagisa ssente empitirivu ennyo lwakuba tebaagala tubyogere. Tuteekamu ssente empitirivu zofuna zozzaayo okusigaza erinnya. Nkubira gavumenti omulanga bino si bya bufuzi naye bino ebintu byaffe. Nange nze kinkabya ndowooza buli babwe buti ng'abaana bange ngenda baleka nga babonaabona ng'ensi nagiwa ebirungi nga buli omu teri yatagamba mukyala we nti bwe ndigwamu nga sinadde 10 layira oba olisigala okyanjagala. Teri yatabuuza bbaawe naye bwe ndikaddiwa olisigala okyanjagala. Bannange tetuli basomesa. Bawa ababeera mu parliament abatatuteseza omudidi gw'ensimbi. Abayimbi tetulina nawe tugwa. Tetulina na ministry etutwala. Gavumenti tetuyamba.
tuleeta ssente okuva mu imagine Eddie Kenzo Kyabulambuzi Kiramba ajja ssente ebweru n'azireeta. Omuyimbi ategeka ekivulu kimu, owa boda n'akola, owa kipusi n'akola, owa kabala akaliranyewo n'akola, owobulogi n'akola, atimba ebipande n'akola. Show age omuntu omu IZONI Tiga ngenda kubeera emukono. Naye we are not respected. Ebyo ebigambo bya IZONI nenga byabayimbi ffenna. Naffe n'abayimbi byaffe fiina olugendo lweyolekedde olulala tubale twogerako be baana bolaba abo batoba bageze babeerewo. Kale byebyo bityo webiri bannamolyo tweyanzeege nnyo mwebale kutambuza mawulire gano. Ne mukulu w'eggwanga mugamuwa ategeere nti bantu bano balina okukola bakiise mu parliament abantu bafune okitegeera. Tusanyusa abantu netuviiramu awo bwe mulabanga abayimbi abakola naye tebakola. Omuyimbi omu emitwalo 3 n'azunga katakisi bannange mmwe senga obeera abayimbi engeri bakolamu naawe obeera gweoyinza okukaaba. Tweyanzeege nnyo tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Mu kaseera kano abayimbi